za Kyaddondo poliisi n'amagye biyiiriddwa mu katale akabazilwanako ewakaliga mu gombola y'Erubaga mu Kampala oluvannyuma lw'abazilwanako okufuna obutakkaanya n'abagoba ba bodaboda abalina yafeesi mu katale kano. Omusasi waffe Sharif Lukenge kabituwe. Ekivuddeko olutalo luno wakati w'abazilwanako era abakulembeze b'akatale akewakaliga n'obukulembeze bw'abagoba ba bodaboda. Abagoba ba bodaboda bagenze okukeera ku makya ku yafeesi zaabwe ezisangibwa mu katale kano akewakaliga nga zaggaddwa dda abazilwanako ne bayiwawo n'omusenyu n'amayinja ng'akabonero akaagala okuddaabiriza ekizimbe ekijja abagoba ba bodaboda nabo ne bakwata ebitiiyo ne bayoola loole z'omusenyu n'ez'amayinja ne bazizza ate ku yafeesi z'akatale akewakaliga ekireesewo olutalo olw'amaanyi nga abaveterand oba abazilwanako bagamba nti beetaaga okukozesa woofiisi ate zirimu ababodaboda n'ababodaboda bagamba woofiisi mwe bakolera n'ekifo baagulawo dda era abaveterand ne balemerako nti baagula kizimbe wabula tebaagula luggya b'omusenyu bakedde kuguyiwa mu luggya ekireesewo obuzibu. Kasaga wano mukatale kano wakaliga asigala kuzuva amanyi bachima kutaka mtumyango gwaffe ate amazima mugamanyi tuli basubuzi bakunyizibwa abasajja wano batusanga wata bayino tulekawo pesa kunate je mulyango agwepangisa otekawo musajja mulyango mpita ludda bisa sinzikoye luddawa yokwa yakala kuwamba katale kasaga okulwana tukusobolete twagala kulwana kukoye. Mu mbeera eno abagoba ba bodaboda bawanjagidde ab'ebyokwerinda obutava mu kifo kino ng'obudde bukyali nti kubanga balemeddwa okukanyisa enjuuyi zombiriri bave mu kulwanagana wabula bakkaanye ng'abaana ab'endeemu. Bodaboda tugezezaako okukuuma emirembe naye tuwulira nga tutuuse ku ssaawa esembayo tetuyina muntu gwe tukubye wabula okuyoola bye baatadde mu ofiisi yaffe ne tubiyoola nga tubissa mu mulyango gwa ofiisi yaabwe. So tetwagala kuyiwa musaayi tetwagala mbeera mbi yonna mu kitundu naye tugenda okuwalirizibwa okuteeka embeera embi mu kitundu olw'ebikola bitukolebwako. Yenze Magembe Moses. Amanya Muyomba Faru wakaliga mu katale kaba veteran. Ekiro ekikeesezza olwaleero tubadde tuli waka bannaffe ne batukubira ba neighbors nga omukulu chairman bamuyita Wambezo ne mukulu Kasagga nga baddidde ne baleeta emmotoka z'amayinja emmotoka z'omusenyu ne bayiwa miryango gyaffe otukolera emirimu gyaffe. Tulina emirimu gye tukoleramu mulimu ssente z'abantu waliwo puroguramu za gavumenti ez'emyoga emiryango gyonna ne bagiyiwako omuki omusenyu. Mu kiseera kino amagye ne poliisi bikyali mu katale kano era nga ab'ebyokwerinda batuuzizza obukulembeze bwa bodaboda awamu n'abakulembeze b'abazilwanako okulaba ng'olutalo luno lulinnyibwa ku nfeete kilwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu katale k'abaveterand ewakaliga mu Kampala. Musaza Buweekula abakulu mu yafeesi y'ebyettaka Mubende babalangidde okuwagira ekibbattaka. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba kintu y'abirina. Ekibbattaka ekyeyongera mu disitulikiti y'e Mubende naddala ku ttaka lya public land erivunaanyizibwako gavumenti kinokeddwayo nti kivudde ku ofiisi ezivunaanyizibwa ku byettaka ku mitendera egya waggulu okwekobaananga n'abagagga ne bajjako ensimbi ne balyoka batunda ebyalo n'ebyalo okuli abatuuze. Kino kiddiridde abamu ku batuuze mu bitundu ebyenjawulo ebya disitulikiti y'e Mubende okuvaayo ne beemulugunya olw'abantu abajja nga babagoba ku ttaka kwe bamaze emyaka n'ebisiibo naddala erya public land gavumenti lyevunaanyizibwako mu kitundu kino ng'era bano babategeeza nti abaabali baguza baabategeeza nga ekutakulya yadde muntu omu so nga basangako abatuuze abatudde entende. Muguzi Mike ategeezezza nti enteekateeka eno ebakosezza byansusso olw'abakulu mu disitulikiti eno y'e Mubende abeekobaana n'abagagga abalina ensimbi ne balyoka oluba batunda bo ne baddanga mu kubonaabona buli olukedde. Ono wano wasinzidde n'awanjagira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukola kyonna ekisoboka okulanga balwanyisa obubbi bw'ettaka buno obasuza kutebuuke. Mwe muwa abantu bano go ahead okubanga ba processing ettaka eno okulifuna erya public land nga temunnabanga abantu abo kubawa lukusa kugenda kubanga bafuna ebyapa musookenga mutuuke wansi ku ground mulabe ettaka lye basaba teriri mu bantu kuba ettaka bwe lya public kitegeeza alina okusaba ettaka eritaliimu baki bantu. Abagagga bangi Mubende balina omuze olumala okugula ettaka okuli abantu nga bajja amatumbi budde nga basaawa emmere yaabwe wamu n'okuleeta abakozi
okuva ebweru wa Mubende ne bamaa ne bafunamu omu ne bamutuusaako ebisago. Olwo ne balyoka bakwata ekyalo kyonna ne bakissa ku poliisi nga bakivunaana omusango gw'okutuusa obulabe ku muntu kuwagatta n'omuze ogw'okuleetanga ente ne bazirundira mu mmere y'abatuuze yonna ne bagisaanyaawo okwagala okubagoba ku ttaka. Sebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM Mubende. Musaza Buddu abaluseewo obutakkaanya mu bakulembeze ba tawuni kansa ey'Ekyamuliibwa mu disitulikiti y'e Kalungu ng'entabwe eva ku ssundiro ly'amafuta eryassiddwa mu kitundu kino nga bamu balumiriza nti ekifo eryassiddwa kya bulabe. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Abakulembeze bano okusika omuguwa kiddiridde musigansimbi omu okuleeta essundiro ly'amafuta mu tawuni kansa eno ey'Ekyamuliibwa nga petrol station eno etabudde abakulembeze bano eri mu maaso g'ekizimbe eky'amaduuka ekyamusawo mugagga kyokka kansala akiikirira Central Ward ku tawuni kansa ey'Ekyamuliibwa omuteereddwa petrol station eno Kazinda Evaristo Sadolini atabukidde abakulu mu tawuni kansa eno ey'Ekyamuliibwa agamba nti petrol station eno webagitadde si watuufu ng'ekifo kino kirimu abasaaluuni saako abookya ebyuma bamakanika n'emirimu emirala nga nabwe ekiti agamba nti kino kya bulabe nnyo okuteekawo essundiro lino era Kazinda alumiriza nti mu kuteekawo petrol station eno abamu ku bakulembeze ab'ekitundu kino ekya Central Ward tebategeezeddwako ekintu kyagamba nti kikyamu. Nagenze okufunatuulamu nga petrol station eyo wadde enkulaakulana naye tuyinza okuviiramu akasambattuko ka petrol station eyo okwokya abantu baffe nti wewali holding eyokya enzigi nakitunuddemu nga ffe abakulembeze abamu twalondebwa abantu naye ng'abamu bakama baffe batubuusa amaaso olw'okuba nti tebaagala tumanye bitambula na bigenda maaso. Wabula ssentebe wa tawuni kansa eno ey'Ekyamuliibwa Munanuupu Sagala Godfrey mu kwanukula ategeezezza nti petrol station eno mu kuleetebwa mu kitundu kino kabonero akalaga nti enkulaakulana ereeteddwa mu tawuni kansa eno ey'Ekyamuliibwa era Sagala Godfrey ategeezezza nti bakansala bano basaana okukimanya nti tebaalondebwa kulemesa nkulaakulana ereetebwa mu tawuni kansa eno ey'Ekyamuliibwa. Mu tawuni kansa tubeera ne physical planning committee ejjudde obulungi era tugirina bwe babeera nga batunuulidde ekifo wetuteeka amafuta we gazze kirungi nnyo kubanga competition buli bebeera mu kitundu abantu b'ekitundu ffe tugenda okufunamu. Njagala kusaba bakansala b'ekitundu abatonotono abaagala okwenyigira mu nkola ey'okulemesa enkulaakulana y'ekitundu ya tawuni kanso yaffe beegayiridde abantu tebaabalonda kulemesa nkulaakulana ya kitundu. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Nga tukyali mu ssaza Buddu abatuuze ku kyalo ky'e Kasasa mu ggombola y'e Kasasa mu disitulikiti ey'Ekyotera bafumbiikirizza omubbi wa muwogo ne bamukuba n'okumutematema ebijjambiya ebimulese ng'alamuza magombe nga bino byonna bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omusasi waffe Soozi Ssekimpi Lwazi kalukuviire ku ntono. Atemeddwa ebiso mu kiro ekikeesezza olwaleero ategereseeko erinnya limu lya Ssemanda ng'atemera wakati w'emyaka 35 kwana guno asiŋŋaaniddwa mu musiri gwa muwogo ogumanyiddwa nga ogwa boosi ng'ono omusajja mulimi wa muwogo ng'adde akasenga mu kitundu ekyo ng'era yateekamu abakuumi. Kigambibwa nti Ssemanda abadde ne bannaabala babiri nga bo badde balinze nga bw'amala okukula ebiti bya muwogo bino nga bo bamenyako muwogo nga bateeka mu makutiya era nga bano badduse ne batasobola kukwatibwa. Abakuumi abadde bakuuma omusiri gwa muwogo guno bwe bagudde ku Ssemanda ekiifuifu n'omutemaatema omutwe ebijjambiya ne babitema ne ku mugongo n'amagulu era ng'ono abadde asigaddeko kikuba mukono ate abatuuze ko kumuyoolayoola ne bamutwala mu ddwaliro ery'Ekyotera nga naye butuuse Ekyotera ne bamugoba ne bamutwala mu ddwaliro y'Ekaliisizo nga byasiba bikutuka. Okusinziira kw'omu ku batuuze ategese nga Muteeka nga Asuman nga ye abaddewo agambye nti sinza okubeewuunyisa omubbi ono abadde tayambadde era nga bagenze okumutemaatema abadde bute. Nti omubbi ono yakwatiddwa yabadde asiga omuggo nga yeeyambudde ng'empala agigyemu agitadde ebbali. Kati oluvannyuma lw'okuba tuwa abantu ababadde bakuuma ekifo ekyo we yabadde abba yabeekanze n'atandika okudduka emisinde ne bamugoba n'abuuka omukutu ogwasoose ogwokubiri mwe yagudde ne bamukwata ne bamutemaatema ebijjambiya. Ssentebe w'ekyalo kino ekya Kasasa Mubiru Majidi nga wabadde ensasagge eno akubiriza abavubuka n'abantu bonna okukomyanga okwagala ebyobwereere n'okuteekamu amanyi okulaba nga bakola
nga kyekyoka ekiyinza okubayamba n'okwewala ebyo ebiyinza okubatuukako ng'ebituuse ku Ssemanda okumutematema kumpi kufa. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Swese Kimpirwazi wane Kasasa Kyotera. Ngera tuli musaza Buddu banyini ntebe ne basipiika b'amagombola amapya mu district y'e Bukomansimbi bakukuluma olwa gavumenti okuba mu masente ezimala okuzimba ebitebe by'amagombola gaabwe ng'ebitebe bingi byakoma mu bbanga ng'essuubi eribimaliriza libaweddemu. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior abaddewo ng'okutwakunkumula. Gombola ya Butengalulo sente ze yafuna zazimba toyireti kosa okuyiwa enkokoto y'omusingi ne bakomaawo. Era abo beetaaga ensimbi eziri eyo mu bukadde 50 okusitula ebisenge bya woofiisi basobole okuva mu bizimbe bya Buganda. Ku budde buno bye bagabana ne Butenga Town Council. Nakato Shakira Kalumba nga yakiikirira Butengalulo agambye nti obusente bwe basolooza mu musolo butono ddala tebusobola kuzimba yafeesi mu mitendera nga gavumenti bwe yabagamba nga kati gavumenti yerina okubawa ssente okuseetukako. Y'Obutenga Town Council eri yaddeko anti abakulembeze basobodde okuteekawo ekizimbe gali kwoleka naye ekyo nakyo kyakomye ku mutendera gwa kukisereka n'okukiggala ng'abo nabo beetaaga ensimbi eziri eyo mu bukadde 8 okusobola okukimaliriza. Ye ssentebe wa Bukango Sebuuma George William atubuulidde nti akasente ke baafunako kasobola kutereeza ttaka lya gombolola nga gavumenti yerina okubayamba ebawe ssente basobole okutandika okuzimba. Salon Kawuma Yasin oyo wa Kigangazi Town Council kosa munne Sekigudde Alex wa Kagologolo Town Council abo batubuulidde nti akasente ke baafuna kabasobozesa kuzimba kutuuka ku mutendera gwa BIM ng'ewanaava ssente zinaamaliriza woofiiseezi bo tebamanyi gye zigenda kuva. Tunafuna ssente zizimba sibaatwako startup fund ezizimba nga mu town councils endala manyi sub county tebaziwa ssente zizimba. Era tusaba abagagga bonna abaliyo oba bannakiwa bonna basobole okutwongera nga tukimaliriza. Tuleka akatundu akatono naye nga pulaani esigale nga yeemu. Omubaka wa Bukomansimbi North ng'eyo we wasinga amagombolola amapya Dr. Ndiwalana Christine Nandagire atubuulidde nti kino agenda kitwala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga bwe yakola ku nsonga y'enguudo gavumenti esobole okuva mu jangu onkwekule. Ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Ate musaza Gomba nyini ntebe w'eggombolo ey'ekyayi mu district y'Egomba David Nasasira munyiivu olwa gavumenti y'NRM obutatuusa bulungi mpeereza ya mirimu mu ggombolo eno. Omusasi waffe Patrick Serugo kabituwe. Ssentebe Nasasira David agambye nti eggombolo y'ekyayi mu Gomba ngeno yakutulwa kuva ku ggombolo y'Emaddu nti enyigiriziddwa nnyo mu mpeereza y'emirimu gya gavumenti. Naawe ekyokulabirako nti kyayi eggombolo etalimu wadde ekikondo ky'amasannyalaze yeggombola etalina mazzi mayonjo nga batuuze bagabanaga mu bitaba n'ebisolo, yeggombola etalina netiwaaka y'essimu ez'omu ngalo n'ebizibu ebirala bingi, so nga ate abatuuze baayo nti bazze bawagira nnyo gavumenti ya NRM buli kulonda lwekubeerawo. Awadde ekyokulabirako ekisomero lya gavumenti erya Kyayi CDSS teririna ebikozesebwa mu masomo ga sayansi ne zi kompyuta, kyokka bino tebikola olw'ebbula ly'amasannyalaze mu ggombolo eyo. Nasasira mu kwogerako ne CBS agambye nti gavumenti ya NRM ebalyazaamaanyiza nnyo n'asaba nti ebizibu by'abatuuze bikolebweko. Wadde tubigambako bino bye tulina naye twakabifuna kati naye bukyanga tubeerawo mu gavumenti ya NRM eri mu myaka 4 tetulina kye twali tulabye. Eno yeggombolera mu Uganda yonna oba mu Gomba yonna okutali wadde omuti gw'amasannyalaze yadde n'ogumu nga guyimiridde yadde nti wadde ku nsonda za Kyayi sub-county yonna tewali wadde ne polo y'amasannyalaze bwete. Yeggombolera etalimu gye bayita tower mask telecommunication towers gye bayita emirongooti kagobe gwa Airtel kagobe kwa MTN. Yeggombolera abantu bakyalinnya ebiswa okufuna network. Kikomba ka Parliament ow'ekitundu ekya Gomba West Robina Gulemerwa Akoojo ategeeza CBS nti yakatwala abasaveya ab'amasannyalaze emirundi 2 ne balambula ebifo layini y'amasannyalaze mweyina okuyita okuva emadde okutuuka ekyayi, nti era yawandiikira minisita w'ebyamasannyalaze mu ggwanga Ruth Nankabirwa ebbaluwa ku nsonga ezo, nti era ensonga y'amasannyalaze agirondoola. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo.
Musaza Bulemeeza abatuuze be bamunaanika basanyufu olwa gavumenti okukkiriza okuddamu okuzimba ebizimbe ebipya ku masomero ga gavumenti agali mu kitundu ekyo okutaasa ku baana ababadde basomera wansi w'emiti. Minisita omubeezi ow'ebyamatendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Kizito Muyinga agambye nti enteekateeka y'okuzimba amasomero gano esuubirwa okutandika ku nkomerero y'omwezi guno era egenda kukulemberwamu abaddukanya eggombolola ye bamunaanika nga bali wamu ne nnyini ntebe w'Eruweero Erasto Kibirango okukolera wamu okuzimba ebizimbe ebiri ku mutindo. Minisita Dr. Jesse Muyingo yennyamidde olw'okulaba nga n'okutuuka kaakano wakyaliwo abayizi abakyasomera mu bisiikirize by'emiti. Gavumenti yabawa ebyuma ate ssente bagambye tuweebiri bwe tulira ku ripooti eno ripooti wataddewo leaders ne kamukulusebide wulira bwe 2,000 zokka obuguudo buno bweziganya okolaki nze nkuwadde miliyoni 6 okugula amafuta ogenze n'oyogera ku kuzimba essomero ng'abaana basomera mu miti ogambye wakalwe kimanyi kalwe bw'okyogera obwogezi bwekityo n'okirekaawo abantu bano bayinza okutategeera nti abaana ba Museveni basomera batya wansi w'emiti ate nga byeruweero bayinza okugenda okutunyingira otunyingira. Gavumenti yazimba essomero eryo ekalwe primary school naye olw'obulagajjavu bw'abakulembeze abaali bandibadde balwanira ebintu bya gavumenti oli alikuba butuusi kiseera naga mufulume. Amasomero agagenda okuzimbibwa kuliko eri Luteete n'eri Ekibanyi Kalwe Primary nga gonna ga mugombola ye bamunaanika. Babatuuze basanyukidde entegeka eno bategeeza nti okuzimba ebizimbe bino kyakuyambako okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe. Serious Abdul nsooka n'entuusa okwebaza eri Mukama Katonda eyawa Dokita omutima ogulumirirwa ate ogwagala okulaba nti ekitundu kyaffe kiyita mu byenjigiriza okwongera mu maaso. Erinnya yenze Nakaiza Maudrin Vivian nebaza Dokita kubanga atuleze tujja buto atulabidde ku ssomero tugenda okutwa ku masomero nga fizi zatuuse dda n'ebyetaago ate newomala osoma kati nze namala osoma naye omulimu newegubula tako. Yennyini ntebe w'eggombolola ye bamunaanika Sebide Stefano yeebazizza nnyo Minisita Jesse Muyingo olw'okubasakira wabula n'ategeeza nti bakyalina okusoomozebwa okw'enguudo ezikyali mu mbeera embi yadde nga gavumenti yaweereza ebyuma ebikola enguudo mu disitulikiti. Njalo utwala musagino okwebaza Minister wa State for Higher Education Dr. Jesse Muyingo olokusoko tuwo mukisana jjatu kyayitako mu bagombola ye bamunaanika. Njalo okwebaza olwa okuyamba ku byenjigiriza ennyo ng'asooka okuyamba ku baana abatasobola kugenda mu masomero malungiko n'asalawo n'atuyamba ng'ekitundu ffe tugamba tufunyeemu. Atutuukiridde kulima enguudo zaffe embi ng'agenda tufunira amafuta aga dizero olw'okubanga tractors ebyuma ku disitulikiti ebiri bya bwereere era nawo tugamba nti era kale. Okuddayo mu ssaza Buddo omubaka wa Kalungu West mu ssetteesezo Joseph Gonzaga Sewungu akolokose gavumenti ya Uganda olw'enteekateeka gy'ereeta ey'okugereka ebisale mu masomero ag'obwannannyini awatali kusooka kutuula na bannannyini masomero gamba nga Ekereziya. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yabirina. Joseph Sewungu Gonzaga yasinzidde ku mukolo gw'abannabiikiri e Buganda n'asaba abazadde nti bagira balinda okusanyukira enteekateeka ya gavumenti eno nti kuba yandikomekereza ng'ate bo be bafiiriddwa. Wetwogerera gavumenti yawadde structure bweyagala basabe fees naye nga tebuuziza wa St. Aloysius, tebuuziza wa St. Teresa, teyise ba stakeholders, teyise education director of Amasaka Diocese amubuuze St. Henry's College lubesaba sente zino ensaba zaaki ono bwasaba zino asaba zaaki ne baga nti owa nasala yenna awa $6,000 naye ate waliwo nasala abadde awa 10. Kikyembasabanga omubaka w'ekitundu mmwe owe10 kitegeeza alina kusaba mmeka 6. Mugende musevinge mutereke sente musasulire abaana fiizi basome bavuganye n'abalala ababbye eggwanga. Mu kiseera kino ng'abazadde amagezi gakyabeesibye engeri gye bagenda okuzza abaana ku masomero, bannannyini amasomero abamu mu kibuga Masaka CBS beeyogeddeko nabo bagamba nti amasomero mangi gayinza okulemererwa okuggulawo olw'amabanja abazadde abamu ge bagenda nago ate nga ne banks zibanja amasomero gano ng'omwaka oguwedde abazadde bangi baalemererwa okusasula so nga n'ebbeeyi y'ebintu bagambye eri waggulu nnyo. Mu mbeera eno y'omutandisi w'essomero lya Atra Junior Primary School
Kabala campus mu kibuga Masaka Byuma William Lubega ategeeza CBS nti olw'embeera y'ebyenfuna eno abazadde ye asazeewo okubasalirako oluvannyuma lw'okufuna abazirakisa abakwatidde ku bazadde ne bavujjirira essomero lino. Ekonome okuva mu COVID emirimu gifudde sente ebintu tebitambula abazadde bakyayina sente era nenzuula nti amasomero nange nze nnyini amabanja gakutte tetujja kusobola kuddukanya amasomero kwe kuva ku ssomero we nnali ne ŋŋenda ne ntuula ne ntandika okuwandiikira mikwano gyange nkozesa nange obumanyirivu bwange era mu bimpimpi bannaffe aba Child Health Foundation USA Maryland mu America ne bategeera omulanga gwaffe ne batudduukirira. Olwaleero ndi wasanya okubuulira abazadde baffe nti twafunye obuyambi batuvujjiridde nange nsazeewo okubadde. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.